Wetogera kati ng'omukulu Sente buhabulwa ate apulaninga okwewamba. Ono nno ayagala kubba ssente za Uganda zonna agende nazo. Eyo gye yava era ng'alabiddwako ku lw'e Masaka nga akuttemu obwanguwa ayolekera eri Muzza. Eyo mulimanyi nga yonna ffenna gye tumanyi bw'oba oyise Masaka eyo gy'otuukira. Munnange nno omukulu ono gy'ali mu kupulaninga okuyitira adduke agende nga abbye ebyobugagga by'eggwanga. Naye nga temunogamba nti ebyobugagga abyazimbye wano ku ttaka lya Buganda era ajja birekawo. Wadde ssente azibbye naye ettaka terivunda ate bannansi buli omu amanyi wa ettaka lye we riri era buli omu akimanyi bulungi nti agenda kweddeza ettaka lye. So oyo Sente buhabulwa tukutegeeza nti byonna bikole naye ng'okimanyi bannayuganda bali redde nnyo okujja ku ntebe y'obukulembeze bwabwe era togenda kubeera nga gw'olowooza nti gw'ogenda kubakamalawo byonna w'obulamu bwabwe era bagenda kusigala nga batambulira mu nkwawazo. Bw'oba owulira ng'okyagala okubba genda obbeko abeeyo ne bannayuganda beesonyiwe. Na bino bye tuwulira mu mpapula z'amawulire mbuggwe oyagala okutta Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi. Museveni weefuula nnyo omugezi naye mu kwefuula nnyo omugezi ogenda kukola ensobi gy'ogenda okwevuma mu bulamu bwo bwonna kubanga wano wagenda okuva ekyo bulijjo bannayuganda kye bakusuubiza. Obugumiikiriza bwa bannansi oyinza okuba nga obutwala ng'ekyokuzannyisa, obutwala nga obutaliimu kya muwendo era obutwala nga bannansi batasobola kweyogerera. Naye leero ogenda okukakasa nti Uganda erimu bannyini baayo abaagisookeramu ate era bannyini nsi bwe bagamba nti twagala ggwanga lyaffe gw'omumpembe oba tokyalina ky'ogamba. Era bw'oba ng'owulira nti oyagala kubba bya bugagga by'eggwanga oba oyagala kukwata ku Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi bikwate naye nga nawe w'osiba buli kamu ng'ogenda. Kubanga tuwalina kye wajja nakyo tetumanya ate lwaki bye wasangawo oyagala okubisaanyaawo ng'ate ggwe munnange wajja na ngalo nkalu bannansi ne bakwaniriza, bannansi ne bakuwa ekitiibwa. Museveni twakwaniriza nga totwebuuzizzaako weewaawo wagira mu kulimba n'olimbalimba bajjajjaffe n'obalimbalimba n'otta abantu baffe bangi nnyo eruweero eyo olw'okuba nti bajjajjaffe wali basibye akatambala ku maaso nti gundi yabata kumbe yali yeggwe. Weekweka nnyo mbuyeekera n'olimba abantu ate ng'era nakati tukulaba oli musajja mulimba nnyo kubanga era ogenda mu maaso nga buli omu omulimba bulimbi. Kwegamba ggwe watali kulimba obulamu bwo tebutambula naye nga tukutegeeza ebirimbo byo binaatera okuggwaawo bannansi baddemu bafune obuyinza bwabwe ate era bannansi baddemu batambule. Museveni otufufuubaddeko ebbanga lyonna tubadde bantu bakakkamu, tubadde bantu balungi naye mu bulungi bwaffe ne mu bugumiikiriza bwaffe tetulina ke tufunyeemu. So ke kaseera ate okwatemu ebyangu ogende nga bukyali kubanga pulaani zo zonna bannayuganda bazimanyi ate era bannayuganda bamaze okutegeera nti oli mufere era wajja kufeera bannansi obafeze obabbye kati tokyalina ky'ozzaako. Taba okulaba nga mulabisa gavumenti y'omutemu Yoweri Kaguta Museveni ku nsonga z'okusosola naddala mu mawanga mwebale nnyo mwebalire ddala. Temuzikiza twagala okubategeeza nti olutabaalo luno terunaggwa era ekigendwa kyaffe tetukikweka kwe kujjako gavumenti ya Yoweri Museveni. Akaseera kano Yoweri Museveni ne gavumenti ye bali mu kutya era mwamuwulidde ng'ayogera ng'agamba nti tagenda bakkiriza kujja Kampala, tagenda tukkiriza kujja Kampala. Kibalaga ki? Okwo kwe kutya bulijjo kwe mbagamba gavumenti ya Museveni kweyina. Era kye tubagamba nti amaanyi gali mu mmwe abantu, tewabaawo abalimba. Amaanyi ge muyina, amaanyi g'abantu gasinga amaanyi g'emmundu. Pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu essaawa yonna akoma mu ggwanga Uganda twakitegeddeko abakulu bano bapulaninga okumukwata era bapulaninga okumusiba nga bamuggulako ebisango ebimu bye baali baagala omuyitira eby'Luweero. N'ekiro kyonna temukitya kasita bakikola mukimanyi. Twagala mubeere ready ng'amanda ga Everready. Twagala nkyukakyuka. We need our country. We need to liberate our country. Buli Munnayuganda wonna w'oli luno olutalo twatandise
beera steady, beera steady. Mwabali mu katemba, abali mu comedy, tuli serious ku nsonga ya kununula ggwanga na kubanja bannaffe abali mu makomera. Katemba mumuteeke mu buseru bwammwe. Bino bye tulimu bya ddala. Ono gwe tulwana naye musi mutemu asiba. Ate twagala kumuggyako buyinza bwa ggwanga. Obwo bwe mwakwasa mukama wange President wa Uganda Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bakadde bange, President essaawa yonna agenda kukomawo mu ggwanga. Bano bapulaningira omukwatira ku airport. N'ebino byonna tetubitya kubanga twewaayo, President tabitya, yeewaayo okutunula eggwanga lyaffe Uganda ng'ayita mu kibiina kyaffe ekya National Unity Platform. Mmwe mwenna gye muli mubeerenga amaaso gammwe ku ntimbe, essimu zammwe zibeereko data, amasimu gammwe mubeere ku nsonga z'enkyukakyuka, tujja kuba tubabuulira ekigenda mu maaso. Temutya mugume. Anytime from now, freedom is coming. Bagamba government ya Museveni kwena. Era kye tubagamba nti amaanyi gali mummwe abantu, tewabaawo abalimba. Amaanyi ge mwina, amaanyi g'abantu gasinga amaanyi g'emmundu. President waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu essaawa yonna akoma mu ggwanga Uganda. Twakitegeddeko abakulu bano bapulaninga okumukwata. Era bapulaninga okumusiba nga bamuggulako ebisango ebimu bye baali baagala omuyitira eby'Luweero. N'ekiro kyonna temukitya kasita bakikola mukimanyi. Twagala mubeere ready ng'amanda ga Everready. Twagala nkyukakyuka. We need our country. We need to liberate our country. Buli muna Uganda wonna w'oli, luno olutalo twatandise. Beera steady. Beera steady. Mwabali mu katemba, abali mu comedy, tuli serious ku nsonga ya kununula ggwanga na kubanja bannaffe abali mu makomera. Katemba mumuteeke mu buseru bwammwe. Bino bye tulimu bya ddala. Ono gwe tulwana naye musi mutemu asiba. Ate twagala kumuggyako buyinza bwa ggwanga. Obwo bwe mwakwasa mukama wange President wa Uganda Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bakadde bange, President essaawa yonna agenda kukomawo mu ggwanga. Bano bapulaningira omukwatira ku airport. N'ebino byonna tetubitya kubanga twewaayo, President tabitya, yeewaayo okutunula eggwanga lyaffe Uganda ng'ayita mu kibiina kyaffe ekya National Unity Platform. Mmwe mwenna gye muli mubeerenga amaaso gammwe ku ntimbe, essimu zammwe zibeereko data, amasimu gammwe mubeere ku nsonga z'enkyukakyuka, tujja kuba tubabuulira ekigenda mu maaso. Temutya mugume. Anytime from now, freedom is coming to Uganda. People power. Tebuhabulwa ayinza okuba nga akaseera ke kaweddeyo era nga ayagala kusibula ggwanga naye ng'akyegumizza, anoonya waddukira, anoonya ani ayinza omuwaka obudamo, naye nga bonna bagamba nedda tewali ayinza kwesembereza Ssaabatugumuzi omutemu ate omussi eyajja okusaanyaawo, eyajja okwonoona, eyajja okutulugunya, eyajja okubba, nga munnange ne bwabba takkuta kubanga era byabbe bingi naye tulaba nga omutima gwe tegukkuta kubanga singa abadde akkuta, singa era takyali mu kulookalooka kunoonya birala byakubba, naye nga tumugamba byonna bikole, byonna biwulire, naye nga yo Uganda egenda kununulwa oba etya, bannansi baliridde nnyo okununula eggwanga lyabwe. So Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi ng'akulembedde wonna tewali kigenda gaana, era Museveni akaddeko ak'okusibula Uganda, ak'okuva mu State House, ak'okuva mu ntebe y'abannansi katuuse. Tulinze ggwe ssebo okwatemu ebibyo otambule otuviire, Uganda efune ku mirembe, Uganda efune ku busizo.